thamma bwotuuka ku darajatu okubanga osobola okwesomera amasala matini ogamanyi, adilla zaago ozimanyi, sharh ogimanyi, aqwali ulama ozimanyi, kati eno maaso osobola okutuuka ku tarjih ng'orajjaha n'ogamba okusinziira ku matini n'obujulizi n'engeri abamanyi babunyonyolamu n'engeri abamanyi gye baleetamu aqwal zino ebigambo bino, eno ye qawlu rajih okusinziira ku bujulizi buno. Kati era fiqhi eri gyasembera bakutwala mu qawaid alfiqhiyya. Qawaid alfiqhiyya baddamu ne baba nga bakuwa bwe principle qaida ng'eri emu bweti nga bamanyi amatini wagakwata, bamanyi obujulizi obuyina, bamanyi omanyi engeri gye byastadalla nabo, kubanga kati tulina ekizibu era e Uganda, ebimu ku bizibu ebiri e Uganda abamaseka bangi babyogera nnyo, nejjo nabadde ne Sheikh Qasim Kiyingi mala Sheikh Isa Kakembo era naye naddamu ensonga eyo n'agamba oli e Uganda n'agamba eyo hadithi eri mu Bukhari namba bweti ne bweti ne bweti. Ekizibu si kuba nti hadithi ogimanyi nawa weeri naye ostadalla otya nayo. Bangi baba n'obujulizi naye ng'engeri ye gy'abuvugamu abuvuga ku byayagala. Ekikulu si kutubuulira namba ya hadisi weeri na bitabo mweri, eri mu Bukhari, eri mu Sunan Ibn Majah, eri mu Nasai, eri mu gundi nabbi agamba bwati, n'oyimirizaawo ekikyamu. Ekyo si kyekikulu, totubuulira bitabo byeri. Madmunul hadith egamba ki? Kayfiyatul istidlal bihi, wewali omushikira gw'ogirabamu kustadala nayo ku bid'a, naye nga hadisi yo ntuufu. Era bangi abalwanagana n'amazima baba baleeta obujulizi nga ddala obujulizi bwaleeta butuufu, naye obuzibu buliwa? Kayfiyatul istidlal bihadha alhadith au bihadha an-nass wal istinbat minhu, engeri gyakenenulamu obujulizi wewali obuzibu. Kati tariqatul ulama we batyo basomesa kati mutuuno nyingi kubanga okutuula n'abamanyi. Era shekhe waffe yali atusomesa nga shekhe munene nnyo, naye nga bwe batuula abamanyi agamba nti nalabye nga ku masala ge babadde boogerako naalibadde nina ekigambo nange kyenjogera naye nga sisobola kwogera nga abo we bali, naye nga shekhe ayogera ebyo munene nnyo nnyo nnyo, alina ku lukiiko olunene olw'abamanyi, naye nga atya okwogera nga bamaseeka abamu we bali, kubanga bo bajja babalerera ku irimu, babatandikira ku mutuuni zino zonna ne bazikwata, mutuuni ne bazikwata. Twasomanga n'abaana nga ebitabo byonna ebya mutuuni zonna yazikwata, nga ntegeezaamu ne Bukhari nga mweri nga yagikwata, Muslim nga yagikwata, Tirmidhi nga yagikwata, Nasai yagikwata, Ibn Majah yagikwata. Okiraba naani ekisigaddeyo mu kutubu sita, Sunan Abi Dawuda, byonna nga yabikwata. Kati ulumun abamanyi zebawa atandika okufulumya irimu bwati nga irimu gyakutteko obukwasi gyayina nnyingi nnyo ku kino kyafulumya, nga nnyingi nnyo kubanga ulumu zonna ezisinga yazikwata mutuuni zaazo oba neshurut, nga buli kitabo kyoleeta. Kati era abamanyi bwe babanga bagenda okunakasha ensonga babakenenulanga baani abagenda okunakashako y'ensonga. Mathala abasobola okubuuza Qur'ani wagikwata n'ogaana Qur'ani nagikwata, bagamba masha Allah, ne bagenda ku bitabo ebirala bakubuuza Sahih Bukhari wagikwata, masha Allah nagikwata, saagikwata ogirolinda kati awo batandika okuseetula mpola gwogirolinda ng'olinda nga bagenda baseetula bakutwala kutubu tafasir. Olina ebitabo bimeka by'omanyi mu kutubu tafasir? Kati waliwo shekhe waffe yatusomesa tafsiri yatugamba nze nina shekhe gwe mmanyi amaseka abasomesa wano ajja okubasomesa tafsiri nga asomye ebitabo ebisukka 8 mu darusi gyagenda okubasomesa. Kati bajja bakubuuza mpolampola ebitabo mpolampola balabe ogwana okutuulamu eryo eddiira eryo. Okiraba bagenda ne bakubuuza Qur'ani ne bakubuuza ahadith
ahadithi wakwata mmeka ekitono ennyo oteekwa okuba olina ahadith al ahkam ahadithi ez'amateeka zonna ng'ozimanyi ahadithi ezikola amateeka kuba waliwo ahadithi ezitakola amateeka ne ahadithu al ahkamu weziri ne ayatu al ahkamu weziri ezo baagala zibeere nga weziri ne bagenda nga bakutwala mu bitabo bya nahawu mu lulimi waliwo amasala gagenda okutuwa nga gasibye enkalu nga ya lulimi nga webaagalawo olulimi okutaggulula kati bitabo alfiyatu ibn malik wagikwata sijikwa ojira olindako kati gweinda bagenda bakufulumya mpola oyinza otuuka erimu ngatto bagenda bakwongerayo nga oli eri erimu gye bambuliramu engatto nga bamanyi bagenda tuula eri nga oli eri bagenda bakwongerayo bakekula nga buli kibabuuza bagalinda weyongere ne bali bakabasigaza bakaguje abasobola okwogera ku masala kati ffe obuzibu bwe tulina bangi tutuuka e Uganda tuva e Uganda ne tugenda mu nsi ezo ezisomesa eddiini nga ne mutuuna ilmiya abamu tetuzirabangako kati nga eno matini waliwo omuntu nga tagirabangako obulamu bwe nga kati lwasoso giraba eno matini ya fiqi nga gano kasoso tunulako n'eriiso lye bwata ate ono nga mutono nnyo alaba ono gundi nga mutono nnyo matini Sheikh Modi ekitabo kye kino ne Sheikh Sudais naga nti gundi ono nga mutono nnyo naye gundi ono gwayita omutono ne Sheikh Hamis ekitabo yammwe okiraba nga gundi ono gwayita omutono ajjudde irimu afana nga tagimazeeko naye nga alaba kantu kati nibwe kati ate bwe nabayita ajurumiya eringa lugalo bwetu matini ga ajurumiya galinga lugalo bwe ruti ne Sheikh Ibn Uthaymeen yasharaha matini bwe gati maya sharh bweti nabala ne basharaha nenga tabitono nnyo kiringa lugalo bwe butenkana lugalo nenga buli mumanyi yenna akugamba bw'oba oyagala kusoma nahawu kumutegeera sooka onoonyaga amatini ne bwabeera seekaani nga mumanyi n'omubuuza njagala kutegeera nahawu ga sooka onoonya ajurumiya matini ajurumiya osomako kati ne ulumu endala zirina buli ilmu gy'oyagala okusoma erina matini gaayo nga bwolaba kati gano nago matini ne gano matini mutuuni zino zetulina okusooka ne tukwata kati affe abalinamu oluwalimu nga ensoma gye twasomeramu si eyo tulina okulwana abaana baffe abato batandikirewo okukwata mutuuni zino ate abasigadde bashababu abato mukyalina chansi y'amaanyi ebikwata bino obituulako n'obikwata bulijjo okoma obikwata malakatu alhifdhi yeeyongera buli oyokwata malakatu alhifdhi yeeyongera egenda erinnya era kizibu nnyo okubeera e Saudiya ebbanga lyetwamalayo nga tusoma ng'abayizi bali awo nga talina kitabo kyakwata nga kizibu nnyo nga banyiikivu nga ali awo talina kitabo kyakwata abo baali tebaliyo nga kino akimalako ng'abaako ekirala nga kino akimalako ng'abaako ekirala nga buli kaseera buli sizoni buli taamu buli fasuli omulaba ng'alina ekitabo kirala kyakwata kino akivaako n'akwata ekirala kino akimalako n'akwata ekirala ebitabo bya mutuuna ilmiya byonna naaba ng'abikutte usulu ebikolo buli irimu asulu yaayo ng'agina asulu ya irimu ya fiqhi ng'alina matini gaayo asulu ya nahu ng'alina amatini yagakwata irimu ya hadithi Qur'ani byonna ulumu zonna zina mutuuni ezo ziba zakwata okwata bukwasi dawabitu zino zonna ezirimu bw'oyagala ya hadithi ng'okwata ahadithi bw'oyagala ulumu alhadithi ng'okwata an-nukhba ng'okwata idhan kati zino gye mituunu ilmiya gye tulina okuba nga tusoma kabla nga tetunnatuusa ku irimu ya masala magazi masail mawanvu abantu abamu bayingirira amasaira amawanvu naye nga tebalina usulu kati ebintu bitabuka butabusi buli lwoba nga tirimu tewagiva gyeva n'olwekyo biidhinillahi tabaraka wataala mbadde soogera bigambo ebyo takhwifan bal targhiban mbadde sibagamba kubatiisa nakubakangakanga muve ku byokusoma waliwo ayinza okuwulira nga yo darasa emmala kasiri bakati ate tubisoma ddi ebyo atumazeemu maanyi n'agenda mu ndibota yenaggwerayo ebyayirimu ebyo okubisinda byayogedde ekyo nkitadde angene nsuubula ebintu byange n'azaala abaana abasomi banasoma irimu si kyekyo mbadde nkwagazisa okyalina obudde obusobola okunoonya mutuuni ezo zonna
buli irimu matini n'oginoonya n'otandika okukwata mu tawhid bakwata kitabu tawhid eyo nenye gisharaha kitabu tawhid eyo gyolaba ya Muhammad ibn Abdul Wahhab abasufi gibataagala eyo gibakwata mu kitabu tawhid lero luvannyuma ne bagenda kubiddako okiraba nga ekitabo kya Ibn Abdul Izza n'ebirala bagenda babikwata al-Wasitiyya n'ebirala basooka kitabu tawhid bagenda nga balinnya mutune za aqida zonna nabanga yazikwata kati agenda mu bitabo ebirimu adilla obujulizi babuleeta ku kino kiyakutte kati idhan bino ebitabo kikulu nnyo bisomesa batulabu ilm ne bamanya dawabit basobola zikwata ne bazikwata then tugenda ku shuruhu ezinnyonnyola nga matinigo agamanyi nga kiboogerako abakimanya kinako idea kyekireese ebitabo bino n'olwekyo olitaddeeyo n'agamba nti omusajja yalese ekitabo ekito agatuyooga bujozi sino ekitabo si kito kikulu nnyo notusinga ffenna kikulu nnyo okusinga akisomesa ne bebakisomesa just kukiwa budde nolongosa enniyayo n'okitegeera ekitabo kino kyategekebwa bulungi nnyo era waliwo abawali mu bulijjo ekitabo matini gano twagasomako mu biseera bya covid n'abantu abawalimu abamu naye buli kaseera bwe tubeera mu darusu yaffe y'abaimaamu waliwo museeka omu atera nga neeseeka lwaki tofunayo obudde n'ozzaamu amatini ago batulabu ilmi abali wano lwaki n'agamba olw'empisa ze twasoma mu kitabo ekyo bangi batulabu be tutulana nabo wano tebaziina kati ekitabo kino sheekhe yakitegeka bulungi nnyo mulimu adabu talibu ilmi nga zishepinga talibu ilmi n'amanya era nti tugamba Sheikh Hadi ne mugamba bw'owangaala e Madina mu bi'a y'abatulabu ilmi n'awalala n'okomawo n'owangaala n'abantu abalala abasuubuzi oba ki otuuka ekiseera nga toyagala kutambula n'abasuubuzi enneeyisa y'abasuubuzi ndala nnyo ne batulabu ilmi enneeyisa yaabwe ndala era olaba bali nga tobafiitingamu ebigambo byabwe bye boogera bwesibye tokwatagana nabyo enneeyisa buli kimu ebintu nebekuba kulya ebibakuki la hawla la quwwata illa billah batulabu ilmi twawangalanga ne batulabu ilmi nga ne bwezibanga ttaawo engatto nga ziri awo ku mulyango ng'afuluma nga tasobola kwambala ngatto ya muntu kugira nga amaze okujja n'amusaba kati gwebeera n'abasuubuzi alina obudde yalaga kwogera ku ssimu n'engatto zaani yakagira bwaki nji n'agenda n'omulaba madda talina budde bubuuza buzi n'engatto zaani naye batulabu ilmi tasobola kukwata ngatto za muntu n'azambala nga tamusabye tasobola kukwata peeni ye n'agikozesa nga tamusabye tasobola kukwata kitabo kye n'akisomamu kubanga wahatta min alulama mulimu abagamba nti bw'okwata ekitabo ky'omuntu n'osomamu irimu nga takukkiriza eyo irimu gy'osomyemu ebeera wabarun alaika kibonerezo gy'oli tegenda kugasa ojja kubonereza okugenda kubonerezebwa okukwata ekitabo ky'omuntu n'osomamu irimu kale hadisi eno mwana watte ennyumidde okamala si ye ya Bukhari bujjo gibagamba ya Jibrilu n'ogisoma nga takukkiriza oba obbi irimu obbi irimu tegenda kugasa bagenda kubonereza olw'okubba irimu nga n'ekitabo amala kusaba buli kyonna kyagenda okukozesaako nga kikyo alina kumala kukusaba tasobola kuyimuka mu kifo kyonna gyonna nakituulamu kati abantu babulijjo ebirowooza bye bakola si ebintu babiina tebasobola okwogera kwokka bwe baba boogera batulabu ilmi omanya n'ogamba oyo twalibu ilmi bwe baba boogera ne bamaseeka omanya naye abantu ababulijjo hatta sheikh waffe Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri bagamba we yabeererako mudiiru wa Jamiatu Islamiyya e Madina yabeeranga na mudiiru ng'alina ekkalaamu bbiri nga bw'ojja mu woofiisi ye n'omuleetera ensonga yo nga yakuwandiika nga amala kuwuliriza nsonga yo ensonga bwe yabanga eyina akakwate ku yunivasite ng'awandiisa peeni ya yunivasite bwe yabanga talina kakwate ng'ajjayo peeni endalawa ng'awandiise ng'agamba yebagulumu ensonga ezitali za yunivasite okuddira adawaati za yunivasite n'ozikozesa bwekyo la wara bayita wara just kuwandika olabamu kusayiningira
ngenda ku Madina Sheikh Makkah ngenda ku umra teri mu program za university ngayina ku signinga na kalamu sene ya university agabajja kumbuza achaba kitegezo oyo tasobola kuvuga motoka ya university nagenda nayo ku mbaga oba muki oba mu nsonga endala yonna ekirina akakwata na university tegeza motoka ya university agivuga ku nsonga za university z'olukka ezisali za university ng'agiparkingawo n'akwata eno kati bw'owangalira mu BA yo nojja mu bantu aba bulijjo abantu bakola ebintu nga naye weewuunya ng'olina kunoonya gye weekweka obeere eyo ng'oyitamu katono olw'okuba embeera eziriwo si zeezo zewamanyiira okuwangaaliramu. N'olwekyo kino ekitabo ekisooka Sheikh yaleetamu empisa z'abatulabu l'ilmi zibalina okuba nazo, ezimu ku zo si zonna ziri maaso eyo. Then yasoosa ne nawaaya zenniya omuntu z'alina okubeera nazo agenda okusoma irimu, alina kubeera na nniya biki by'alina okumalirira mu kusoma irimu. N'olwekyo biidhinillahi tabaraka wa taala ekitabo kyaffe kye tulina Sheikh agamba nti alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi wa ba'd. agamba rawa al-Bukhari wa Muslim an Muawiyah bin Abi Sufyan qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din. Sheikh yatandika mukaddima gwe ogw'ekitabo kino eky'ekitiibwa n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh bwe yamala okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Imam al-Bukhari n'okusalira ku mbaka alayhi salatu wassalam yagamba nti Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi weewunyirwayo nabadde nzize tusome nawaaya zonna tuzimale 10 naye obudde butandise otugoba olw'omukaddima ogwo gukulembedde. Sheikh ekitabo kino bingi kikwatagana fiqhi yakulembeza hadithi eyo Bukhari, Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi ne Muslim gye baleeta mu bitabo byabwe byombiriri ng'eva ku Muawiyah bin Abi Sufyan qala agamba sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama. Abu Sufyan agamba yawulira omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam ng'agamba man yuridillahu bihi khayra, Allah oyo yenna Allah gw'aba yagalizza ekirungi. Khayra wano eyo nakira ebuna buli kirungi, buli Allah gw'aba yagalizza. Era maaso tujja kulaba ebigambo bya Ibn Qayyim n'abalala nga baleeta ku hadisi eno bagamba nti eno nakira eri wano etegeeza nti Allah buli gw'aba yagalizza buli kirungi kyonna kakibe kya dduniya kakibe kya akhira ayina muwa kino yufaqihu fi ddin, amukenkula mu ddiini. Allah gw'aba yagalizza obulungi obw'edduniya n'obwakhira amufuula mukenkufu mu ddiini. N'olwekyo abantu babeera bakenkufu mu ddiini tebayitwako dduniya mbwe basala la ng'abamu bwe balowooza mwana wange omututte mu bino ebyekiwalimu agenda kufa bwavu biki bwe batyo balowooza la. Allah gw'aba yagalizza buli kirungi kyonna sawaawu kya dduniya oba kya akhira yufaqihu fi ddin, amufuula mukenkufu mu ddiini ye. Era hadithi eyo abamanyi bagamba akisi yaayo oba mafuhumu al-mukhalafa eyo hadithi bw'ogikyusa egambye man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Allah gw'aba yagalizza buli kirungi kyonna amufuula mukenkufu mu ddiini. Bw'ogikyusa egamba etya man lam yuridillahu bihi khayra lam yufaqihu fi ddin. Allah gw'aba tayagalizza bulungi tamuwa kukenkuka mu ddiini ye mafuhumu al-mukhalafa. Kitegeeza Allah buli gw'ammye obulungi tabeera mukenkufu muki kyasooka okumumma kubeera mukenkufu mu ddiini. N'agamba nti faman yassara Allahu lahu sabila tafaquhi, oyo yenna Allah gw'aba yagalizza ekkubo ly'okukenkuka okumanya eddiini atafaquhu fi ddiini faqad arada bihi khayra, Allah aba amwagalizza buli kirungi. Wa ilmu al-fiqhi min al-ulumi al-wasi'a, agamba ilimu ene ya fiqhi yemu ku ulumu engazi. فهو يعطيك الأحكام الشرعية في تصرفات الناس وسلوكهم. ilimu ene ya fiqhi
era bw'osingana bafuqaha sinaba kuleeta bigambo bya fuqaha nga buli swahibul fanni awaana fanni ye bafuqaha irimu ya fiqhi bagikulembeza ate ku luumu endala era imaamu omu ku baayimma abana ndowooza imaamu Ahmad yagamba omuntu aba talina faqiihu we fahuwa dhallun aba mubuze nga tolina kuseekawo faqiihu akulungamya yagamba gwoba mubuze oba obuze ogenda kubula kati irimu ya fiqhi ngazi nnyo ekuwa amateeka ga sharia fi tasarrufaati nnaasi mu ngeri abantu gye beeyisaamu wa sulukihim neki enneeyisa zaabwe wannaasu fi hajatin ila alfaqihi wannaasu fi hajatin ila alfaqihi era abantu balina obwetaavu bw'amaanyi nnyo eri omuntu omumanyi wa amateeka ga sharia alladhi yubayyinu lahum ahkama ash-shar'i ash-sharif oyo abannyonnyola amateeka ga sharia ey'ekitiibwa hatta la yaqa'u fi al-mukhalafaati abantu baleme okugwa muki mukhalafaati kye kintu ekyawukana n'ekituufu mukhalifu ye muntu okuba nti Allah agamba kino ate gwe n'okola kino ebakita mukhali kati abantu beetaaga nnyo okubeera nga mu gitama mu society webeewawangaalira balina mu faqiihu omukengufu mu ddiini abannyonnyola amateeka g'eshariya baleme kugwa mu bintu ebikontana ne shariya ebyo ebikontana bye bayita mukhalafaat ebikontana ne shariya tayib sheekh agamba wa hatta ta'umma alayhim albarakatu fi dunya n'emikisa gisobole okuba nti gibabona bonna kubanga abantu buli bakolera ku mateeka ga Allah nga bakola bituufu ta'ummu albarakat emikisa gikola ki gyeyongera ne gibuna bonna Allah tabaraka wa ta'ala beyagamba man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba omuntu bw'anaakola emirimu emirungi musajja oba mukyala tugenda muwangaza mu buwangazi obulungi kati abantu beetaaga okubeera nga buli society weebeera mubeeramu bafuqaha abamanyi ba fiqhi abamanyi b'eshariya babannyonnyola amateeka g'eshariya hatta la yaqa'u fi al-mukhalafaati abantu baleme kugwa mu bintu ebikontana n'eshariya si kyekyokka wa hatta ta'umma alayhim albarakat n'emikisa gibabune bonna fi dunya kuno ku nsi wayanaalu rida Allahi fi l-akhira era bafune okusiimwa kwa Allah ku nkomerero ate nga tukimanyi wa ridwanu min Allahi akbar okusiimwa Allah kyeki kyasinze okubeera ekyawaggulu Allah nakusiima Allahu akbar oba ofunye ekigambo ekisinga okubeera ekirungi nabagamba waliwo ne risaala ya Sheikh waffe Abdurrazzaq ibn Abdul Musa al-Badri gira tusomesaako muhadhara gumu bagiyita wa ridwanu min Allahi akbar nabaga risaala eyo nnungi nnyo mugikubise lumu Sulaiman yagikubisaako na abasobola musobola ginoonya tujja kufunayo akadde tugisome muhadhara wali mulungi nnyo wa ridwanu min Allahi akbar risaala ntono nnyo bweti naye nnungi annawaya allati yanwi biha talibul ilmi Sheikh yagamba zino ze nniya annawaya jamu nniya eyo jamu ya nniya annawaya mwenye Luganda lufunda enniya yemu enniya nyingi mu Luganda baziyita bata baziyita bakyanga nyingi wangi enniya omuntu zayina okubeera nazo talibul ilm agenda okusoma erimu eno eya shariya ayina okubeera bino byalina okumalirira bino byalina okuba nabyo wammanga okitegera Ibn Gantungo oneetegereza nnyo naawe nja kunoonyeza ekitabo engeri gyontunuulidde enkanze naye nga zino zenniya omuntu zalina okuba nazo talibul ilmi hakikatan twafiyemu naffe yatugulidde ebyo ebitabo ebyadde endoza 10 nebiggwayo King Fahd tebalinayo birala waliwo agenzeyo bigula ne bamugamba nze nabiguze nembimalawo mufo kyokugamba bo tebalina bitabo birala bagambe nze nabiguze nembimalayo naye nga Sulaiman asobola obikola mu mbeera bwetyo tayib ne bagamba kasente katono nnyo okufuna ekyo ekitabo zino zenniya betugamba enniya kiba kitegerekese enniya omuntu zaateekwa okuba nazo talibul ilmi agenda okusoma irimu eno yaffe ya shariya sigamba wa medicine nze siri kwa medicine
wa medicine be bamanyi niya zaabwe zibaba nazo nze sizimanyi nze ndi ku muntu asome erimu ene yaffe bakitegeera eya sharia bino byalina okumalirira bino bali abasigadde simanyi era abakugu baabwe babakuutira nabo ndowooza balina eniya zaabwe nabo ze babawa ndowooza obutasala kiwoowoolo kya muntu balina endowooza bebagamba nabo naye ffe zino eniya akawumanga onyenyeza omupe okubuuza ku balwadde abalwadde mutuka babuuzaako ne batatya nnyo n'omukakkanya olyoka omusala naye kati ffe erimu eyaffe ey'eshariya olina okuba n'enniya zino twalibul ilmu obadde tozimanyi sekalete niya ndozanga 10 esooka tanwi omalirira an tataallama alilma okusoma irimu lita'bud Allah ala basira naam lita'bud Allah ala basira ekyo kyekisookera hatta ne Imam Ahmad yakyogeranga ekyo nga yagamba omuntu agenda okusoma irimu ayina okubeera n'enniya 2 raf'ul jahli an nafsihi wa 'anil akharin yagamba obeera na 2 raf'ul jahli an nafsika thumma 'anil akharin ogenda kusoma kwejjako obutamanya gwe kennyini oluvannyuma lw'okusoma n'owejjako obutamanya deni n'abantu abalala n'obajjako obutamanya yagambye ebyo olina okunulira 2 kubanga okera ku macanga gwe mufuti w'omwoyo gwo gwekimanyi eddaali oba otuuseeko bwe ŋŋamba nga gwe weefata oba otegeera kye ŋŋamba nga byokola mu ddiini kwegamba gwe kennyini oba okitegeera gwe seeka w'omutima gwo ng'abantu basobola okuyimuka bonna ne basaala gwe n'otusaala ng'era omanyi lwali tusadde naye ng'abantu bonna basaala kati musajja gwe tulanga munnayimaani n'atasaala naye nga gw'omanyi lwali tosadde abo baleke basaala gwe tosaala n'obaleka abantu bonna bayinza okusiiba gwe n'otosiiba gwe nga omanyi lwali tosiibye okiraba abantu bayinza okuba balina omulimu gwe bakola nga bonna bafiirawo balwana gwe n'otambula bibyo n'ogenda abantu bonna nibagaa lwaki tagukoze omulimu ogwo kati ekyo bayita okuba nti osinza Allah ng'omusinziza ku kumanya nga buli kyokola okikolera kumanya kino nkikoze lwa nsonga eno kino nkirese lwa nsonga eno amakulu tafuti nafsaka nga gwe weefata gwe weddamu kino nkikola bwe kiti kati ensonga esooka twalibul ilmi onuyira nti ŋŋenda kusoma irimu eno nsinze Allah naye nga musinziza kukukola ki kukumanya si kukola bukozi abantu bangi bakola naye nga tebamanyi lwaki bakola ng'akola bukozi buli kimu akola bukozi tamanyi buli kyakola tamanyi lwaki akola hatta nejjo waliwo yambuuziza omuntu ogenda okukola umra yanga yenjawulo ekiriwo wakati wa umra ne hijja omuntu okukola umra emumalira ku hijja oba hijja emalira umra namala nambuuza era azikaari zino zakawungeezi ne kumakya omuntu bwazisoma afuna ki ye zino adhikaari zino ziyina bulungi ki namuzeemu ne mugamba kino si kibuuzo eno darasa nambe eno darasa eyo darasa gwolaba ekikyali kibuuzo umra etegeeza ki njawulo kiri wakati wa umra ne hijja bwe nkola umra emalira hijja oba hijja emalira umra okiraba adhikaari z'okumakya n'akawungeezi zitegeeza ki ziyina mpeera ki omuntu wazisoma afuna ki ekyo kiba kikyali kibuuzo ekyo si kibuuzo yo darusu era nga namuwadde amagezi ne mugamba genda olabe Sheikh Siddiq Nasir Mubiriu yakolagana n'ebya hijja akusomese kakati namulagiridde haqqa namuga genda olabe Sheikh Siddiq Nasir Mubiriu yakolagana n'ebya hijja yajja kusomesa kati omuntu niya gyobeeranga naye esooka twalibul ilmi nti mmaliridde okusoma irimu eno enyamba okusinza Allah nga byensinza mbimanyi kyekyo ekisookera ddala nga tonalowooza ku balala tonalowooza ku baana bo tonalowooza ku basiraamu be waffe teriyo abasomesa nga kati nagambe kanzije wano nange ensene ku irimu mbatwalire gwe weesenedde sooka olowooze kwesenera gwe weesenere nsooka omanyi nti kati nze nnina kati olyoka odduukirire abaki abalala Allah tabaraka wataala yagamba qul hadhihi sabili bagambe lino lyekkubo lyange ad'u ila Allah nkowoola abantu nga mbazza eri Allah ala basiratin naye nga nkozesa kumanya ana waman ittaba'ani nze na buli yenna anangoberera wa subhanallah yantaqaddasa
Allah yatukula yawkana wama ana minal mushrikin eranze sirim bantu abamugattako eniye yokubiri twalibul ilmi jaino okubera nayo tanwi omalirira amalirira twalibul ilmi tanwi omalirira an tataallama al-ilma okusoma ilimu lianna talaba al-ilmi ibada kubanga ne kino kyennyini ekyokunoonya ilimu oba osinza ekitegedde bulungi eyo niyo ina okubeera nayo era tojja kukaluubirizibwa buli lw'onoobeera nga ogenda wali duruusu togenda kukaluubirizibwanga buli lw'onoogenda nga wali darusu ng'olina enniya nti kino kye ŋŋendako nakyo muteeko mu miteeko gyaki egy'okusinza Allah togenda kukaluubirizibwa oluusi ne webiba bigenda kuba byetaagisa okuteekamu ssente togenda kukaluubirizibwa lwaki kubanga kino kyogendako ogenda ku ibada muteeko mu miteeko gy'okusinza era ne bwoba ositula ebitabo byo tokaluubirirwa kubisitula tokaluubirirwa ne bwoba otambula tokaluubirirwa kutambula kubanga kino kinnyini kyogendako ibada ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الله يغانبا ومن سلك طريقا ومتينا أكوات كبو يلتمس فيه علما غاغينز الالتماس هو البحث عن شيء هذا هو الالتماس البحث عن شيء غوغينز كنونيا يو يريم غوغينز كويسakira من سلك طريقا ومتينا أكوات كبو yaltamisu fihi ilman ngagenda kunoonya ilimu sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah mwangwiza nalyo lino lyakutte ate kubo elimutwala mu jjana lianna aljazaa min jinsi alamal kubanga empeera inofaanagana ne kino kyokoze okutte kubo ligenda mu ilimu Allah nawe nakwangwiza ekkubo elikutwalawa mu jjana الله يقوانغيز الكبير مطولا مجانا وروى ابن عبد البر بسند صحيح عن عبد الله بن سخير قال يغامبا فضل العلم وبرونجي بوكنو يريم وبوكسو ما يريم خير من فضل العبادة بويبسينغا وبرونجي بو عبادة وبرونجي بو ميروندي يبيري بومبي ويبولي kati nabagamba nti mubamanyi waliwo abakaluubirirwa الترجيح بين الحسنيين والشرين okurajjaha wakati w'ebirungi ebibiri n'ebibi kati alese mithali wano wennyini okusoma ilimu kirungi n'okukola ibada nakyo kiki kirungi era Ibn Qayyim yagaa nti lyeddaala shayitaani lyekozesa ku bantu abamu bebeeremereddwa ng'emulemereddwa okumusuula mu mazambi emulemesezza okukola shiriki emulemesezza okukola bid'a emulemesezza okuleka ibadaati emutwala ku ddaala ery'okumulaga ebirungi bibiri naye nemugamba kolako kino nemusuuza ekisinga obulungi era ye nemunyakulako ako ng'emulesaawo ekisinga obulungi nemukozesaako ekisinga empeera entono kati wano mithaalo shekha agireka fadlu lilmi obulungi bwa ilimu khairun bwe businga min fadli libada okusinga obulungi bw'okusinza wa khairu dinukum alwara'u yagamba wa khairu dinikum neddiini yammwe esinga okubeera ennungi alwara'u ma maana alwara'u alwara'u وهو ترك المحرمات والشبهات هذا هو أصل الورع وكلك المحرمات والشبهات نبي ebiri awo bikola ki ebibuzabuza era hatta abamanya abamu bo wara'u bagiteekanga mu albay'u washira mu kutunda n'okugula nga bo bagamba wara'u mweri abalala ne boogera wara'u nadde baleetedde wano ebigambo byabamanyi ku wara' bayogera ebigambo bingi ku wara' ebimu ku byo bye bagamba huwa alkaffu anil maharimi wa huwa tarku almuharramat kama dhakartu lakum wa tajannubu shubuhat
الكف عن المحرمات وهو ترك المحرمات. الكف هو الترك okuleka ebintu ebiri haram watajannubu ashubuhat n'okwewala ebintu ebibuzaabuza khawfa min alwuqu'i fi alharam naye ng'okikola kutya nti oyinza okugwa mu haram. Era wano shekhe yagamba wa huwa tarku ma la ba'sa bihi hadhara mimma bihi ba'sa. Wa huwa tarku kwe kuleka ekintu ekitalina mutawaana naye ng'otya okugwa mu kiina omutawaana ekibayita wara. Okuleka ekintu ekitalina mutawaana naye ng'okitya nti kino kiyinza okunsuula mu kiina omutawaana. Era ne bagamba nti yu'addu alwara'u darajatun min darajati taqwa. Wara'u eryo ddaala ddene mu madaala ag'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wa khayru dinikum wa khayru dinikum alwara'u. Thalitha muna tusonye tugenda kwazina lumu nga tusaala. Thalitha lwobutakutulamu darsu enniya eyokusatu mu nniya omuntu zalina okubeera nazo nga agenda okunoonya irimu tanwi anuyirira an tataallama alilma okusoma irimu likai tusibaka da'watu rasulillah. Yo da'watu huwa alfa'ilu likai tusibuka osobole okubanga ekukwata mu ogifuna da'watu rasulillah. Osobole okufuna edduwa ya nabbi mu bufunze. Edduwa ya nabbi osobole ogiyingiramu esobole okukukwata naawe ofune edduwa ya nabbi. Noyirira nti ngenda kusoma irimu nange nsobole okufuna okusabirwa kwa nabbi kwe yasabira. Limustami'i alilmi wa hamilihi wa muballighihi. Nabbi yasamira omuntu limustami'i alilmi awuliriza obuwuliza irimu okiraba wa hamilihi najetika wa muballighihi najikola ki najituza. Ono hamili asobola okuba nga yahmilu alilma walakin la yuballighuhu. Mwebali abo abaulama bangi ajilla nga irimu ajina naira ngaye takola ki tasomesa. Leo nga ayitosomesa ganzi nasoma irimu nsinze Allah sasoma kusomesa. Abo nabo gye balinga bakambwe bazibu tumalaga mujjako fatula ya genda obuze bali ninga irimu gyayina ekubyeko bwe ninga tosoba mujjako fatula ne bokolo. Leo Sheikh wa famita Sheikh Fadi Ammanyi bamwita Sheikh Rushaidan. Sheikh Rushaidan alim kabir jalil mumanyi munene nyonyo yasomera Sheikh Abdul Muslim Abadi ekitabo. Ne Sheikh omubuze ekibuzo la hawla wala quwwata illa billah. Zinamubuza ku mulamu bange baye twamalayo yanziramu ebibuzo bibiri byokka. Namubuzaako shuruhu zembangula ez'ebitabo bya hadithi nandagirira yoko. Bula ne musanga mu lifti nga tulimu aba babiri. Ne mubuza ku takbir eno gye baleeta oluvannyuma lw'essala. Assalamu alaikum wa rahmatullah ng'essala ewedde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar. Eyo baimamu abamu gye baleeta. Ne mubuza Sheikh takbir eyo eramuwete. Nangamba Sheikh wa Fadi Muslim Abadi agamba teriiwo. Sheikh Muqbil agamba weeri. Ne mubuza ekirala ya akhi is'al Sheikh ngagenda obuze Sheikh nga tuli aba yagenda obuze Sheikh. La hawla wala quwwata illa billah. Nenga seka mumanyi munene dakiika eyo eki kyeyaddamu agenda obuze Sheikh oba ndaba mbeera mu darusu ya Sheikh ate mubuuza agenda obuze Sheikh. Idhan katawo nabo gye bali nga irimu ajina naye nga atasobola asomesa. Hatta Sheikh bitawadhuhi okwewombeka kwe n'obukakkamu bw'alina osingana Sheikh kati ennaku zino bwe yali nga takyasomesa nga mutabani we Sheikh wa Abdul Razzaq ibn Abdul Musa al-Badri nga yatuula mu ntebe ya Sheikh n'asomesa naye ng'era oli Sheikh ajja n'atuula ati n'asomera ono naye nga ayima bali myaka gyerimu oba oli ayinza n'okuba asinga naye nga ajja n'asomera n'ono mutabani wa Sheikh ekitabo. Kati bantu mulimu abantu bwe batyo ng'aba ayina irimu naye nga omugamba asomesaamu ya akhi genda onoonye baseeka ne Sheikh waffe Sheikh Hussein Amir kati atera okukola embeera bwetu
balibe bamusoma ka batunu naye umbuza amasala ya akhi genda umbuze baseka siri seka nga ilimu jaina nyingi. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح. إمام الترمذي فقد روى الترمذي إمام الترمذي روى مجتوى حديث وقال حسن صحيح. نقم حديث حسن صحيح باعتبار طرقه. وشاي تبيبي باعتبار طرقه وركبا مقبوغا حسن في طريق وصحيح في طريق. شابات جيزا ayabake kuberimu nga hadisi wajira beri hasanu ate kubeddala ngeri sahih kati nga agatta agamba hasanun sahih bitariqi bi'tibari at-turuq abasinzira ku makubo gayo nagamba awamu ndaba ngeri hasan awala ngeri sahih nagagatta. Ani Abdullah ibn Mas'ud hadisi ngeva Abdullah ibn Mas'ud agamba sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul nawdum baka wa Allah nga agamba nadhara Allahu imra'a. ما معنى نظر الله وجه نظر الله امرأة. Ekigambo nadhara mu lulimi oluganda kwe kuba nti Allah ayakayakanye ekyenyi okwakayakanya ekintu ekyenyi ky'omuntu n'okukiwa empeera. Bw'oba eyagala eno mu Luwarabu nadhara Allahu imra'a kwe kubeera nga Sheikh yagamba حسن الله وجهه ونعمه وبارك فيه وألبسه الباهاء والنضارة. وقام حسن الله وجهه شمالا نظر الله امرأة يدوي النبي مسبب دي نظر الله امرأة الله أرونجيه نوكوا كايا كانيا نوكوا بينجرا omuntu yenna sami'a minna shay'a ayina ekintu kyonna kyatuuliddeko faballaghahu kama sami'a n'akituusa nga bw'akiwulidde. Omwo mulimu obukulu bw'okuba nti hadisi za nabbi tozongeramu bibyo zituuse nga bwa oziwulidde. wa huwa dhabtu fi lhifdhi teokuba ne dhabtu fi lhifdhi baulamau lhadisi kibalina okuba nakyo okunyweza nga nassu nga bweri nga ofuba kolabe ng'oginyweza nga bweri n'otogenda ku ddaraja ey'okubiri ya riwayatul hadithi bil maana ofuba ngako nnyo hadisi n'osooka onyweza amatini nga bweri ddala ddala kye kisinga okubeera ekirungi. Era ebimu abamanyi bye boogera mu ngeri y'okurajjaha mu mayazaati z'ebitabo ebibiri Sahih Bukhari ne Sahih Muslim bagamba min nahiyati al-matn Muslimu amatini yagaleeta nnyo nga nabbi bwe yagoogera okusinga ku Bukhari. Bamitegere kyenjogedde Imam Muslim nga bwe yabakubuza hadisi ng'akwongerako n'ekibuuzo eyo lafudhi gy'oyogedde bw'otyo nabbi bwe yayogera bw'atyo ebyo ebigambo nga bw'obyogedde osobola okuba omugamba ebigambo nga mathala al-qu'ud wal-julus bye bimu naye n'omugamba nabbi yagamba man qa'ada nagamba ekyo kyennyini kyeyagamba oba yagamba man jalasa n'omugamba yagamba man qa'ada bw'omugamba otaraddada ng'agenda ku mulala nga wamma yagamba ki yagamba jalasa wa qa'ada ng'afaayo nnyo ku wadde ebigambo byebimu naye aga lafdhu nga nabbi bwe yakola ki bwe yajogera ezo ezimu ku miizatu za mu mayazaati z'ekitabo kya Muslim abamanyi bagamba kyeziina ku kya Bukhari newankubadde Bukhari asigala nga eddala liri wagguluko ku kya Muslim naye mulimu ebisinga mulimu webisiŋŋanira mu bintu ebimu ekyo ekimu ku ebyo. Kati yagamba nti Allah ayakayakanye ekyenyi ky'omuntu oyo ampulirako ekigambo nga nkyogedde faballaghahu kama sami'a n'akituusa nga bw'akoze ki nga bw'akiwulidde n'aga nti farubba muballighi rubba harful jarri tufiidu at-taqlil farubba eyo litaqlil rubba makulu emirundi emitono kisoboka okubaawo eyo rubba kyetegeeza emirundi egimu kisobola okubaawo nga muballighi onaatuusa awa nga akwata nnyo min sami'in okusinga ate awulidde amakulu mweno hadisi amanyi bajjamu omugaso faidatu tablighi omugaso gw'okutuusa irimu nti omuntu asobola okufuna irimu n'agenda n'agituusa n'abeera nga onaagituusizza astambatwe mu yo ahkama okusinga ono eyaliwo nga bakyogera mu bufunza ategeeza
ng'omuntu wanagamba rubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Omuntu asobola okutwala irimu naye ng'ate gwagitwalidde yamusinga okumanya. N'omuwa hadisi egi naga onkoledde olunaku n'alyoka asitambaka muyo ahkaamu 30. Kati nga omutwalidde irimu naye ate nga yakusinga irimu. Kati kino kyagamba farubba muballigi, togayala kutuusa, asobola okuba emirundi egimu n'atuusa, awa nga yakwata nnyo min saami'i, okusinga oli yaliwo ng'awulira. Ng'oli abadde wano n'awulira, oli n'agenda kyawulidde n'akituusako oli n'aba nga ate kye bamutuusizzaako baharu, n'ayongerayo n'asomesa n'akataga. Kati togayaala kutuusa irimu na kugiwuliriza. Ekyokuna kyekiddira kitugenda okuyimirirako kuba twagala tukomye ku witiri ndowooza. Tanwi oteekwa okunuyirira, olina kunuyirira omuntu anoonya irimu, antataallama alilma, okusoma irimu eyo, likai yarfa'aka Allahu bihi darajat, likai yarfa'aka Allahu bihi darajat, Allah akusitule nayo amaki amadaala. Okunoonya Allah okusitulira mu birungi si kibi, era tebera tafaakhur wariya wassum'a, la, okunoonya Allah akusitulire mu birungi tebera riya. Kubanga waliwo ebintu ebyayogerwa nti bw'okola kino Allah akusitula amadaala, bw'okola kino Allah akusitula amadaala. Kitegeeza naawe okigendamu weefunira amaki amadaala ago, era eyo tebera riya. Kyobalaba nga ne baulamaul hadithi bayagalanga nnyo bakita talabu sanadi al-ali, talabu sanadi al-ali, okunoonya sanadi ng'eriko waggulu bakinoonyanga nnyo. Talabu al-uluwi fi sanadi bategeeza ki? Mathala nga bw'omusomesa hadithi n'omugamba hadithi eyo nagisoma ku sheekhe wange gundi, n'ogimusomesa. Kati hadithi eyo kitegeeza ono gw'ogisomesezza ku ssaawa eyo muyizi wo, okitegeeza bulungi. Naye kasi omugamba nti nagisoma ku Sekakayiira, ng'amanyi Sekakayiira asobola omutuukako, akati nga naye yeetambulira ng'agenda ewa Sekakayiira ng'amusomesa hadithi eyo. Kati ekyo bakitaba talabul uluwi fil isnadi. Kati waddembe gwe okusuula eyasooka omusomesa hadithi eyo n'agamba haddathani shaykhi, nayogera oli gwe naakugjawo. Lwaki? Kubanga agenze ku ddaala eddala, ate kati gw'okyamwagaza ki? Omugamba ki? Nawe oli muyizi nga ye, mwasoma kwoli. Bakitaba talabul uluwi fil isnad. Kati n'oyo ate naye amusobola okumugamba, bamugamba ti haddathani fulani, namugamba ti gundi ono w'enabbingo ti yoyo, weesirikire ng'akunya akagaali ng'agenda enabbi ono, banga Sekakayiira nga nti gwe wamusomesa hadithi, wamma gwe wagimusomesa, egamba etya? Nga naye agiddamu ng'agimuwa, nga bano bonna abasuula nga haddathani shaykh gundi, paka lwatuuka ku sseeko omunene, ze nasoma ku Bukhari. Wasoma ku Bukhari, sindi muyizi wa Bukhari, nga bano bonna abasudde talabul uluwi bakikolanga bawulama. Agenda soosi gye wajjako weba ekyaliwo ng'asobola ogituukako, yeetuukira mu abalala bonna n'abasuula. Kubanga bamaseka gye bakoma okubeera abangi, ddala gyekka y'obuwalimu bwono. Atayagala obuwalimu bwe bulina kunywerera kw'oli. Nze nasoma ku Muhammad ibn Shahab az-Zuhri, mashaallah, seeka munene oyo tomuzanyisa, muyizi wa Muhammad ibn Shahab az-Zuhri. Naam, era bamaseka bangi hatta abalinga Madina mbawulama abasomesa, wali abasomanga kuliya nagimalako, bakuliyatul hadith nagimalako, bwamala kuliyatul hadith nagimalako, mu kifo ky'otandika okusomesa e Madina ng'agenda Unaiza owa Sheikh Ibn Uthaymin, ng'apangisa ennyumba ng'atuula awo ng'asoma mu ddaasa za Ibn Uthaymin mwaka mulamba, ng'amadaala gonna yagamalayo dda, gonna agamazeyo. Kati ng'atuula wansi wa Seeka myaka 3 asoma awo wa Seeka. Kati agenda okuvaayo okutandika okujja okusomesa ku jamia nga n'abantu bamusongamu, omuyizi wa Seeka irimu weeri irimu weeri ng'atambula ku jamia loko omuyizi wa Seeka Ibn Uthaymin takyali mu bino by'amadaala ga bulijjo, atudde wansi myaka 2 kati asoma wansi wa Seeka, kitabo ku kitabo, faida ku faida, kitabo ku kitabo, faida ku faida. Era ogenda okumulaba aba asomesa alina enjawulo n'abalala nga nnene nnyo, abaakoma ku midhakkira
bakoma ku midhakkira ubalaba ne bwabaawo akoma ku mudhakkira naye oli yatakoma ku mudhakkira omulano jalasa ulama yatuula kati idhan omuntu olina okunoonya irimu ng'osaba Allah akulinnyisa amadaala. Allah yagamba yarfai llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mummwe naabo bannannyini kumanya amadaala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yudhkaru kigambibwa nti yagamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusitula abamanyi ku lunaku lw'enkomeero 100 daraja an sairi almu'minina, abamanyi agenda basinza abakkiriza ababulijjo amadaala 10. N'agamba wama baina darajataini kama baina as-samai wal ardi, naye nga okuva ku ddala erimu okugenda okutuuka ku ddala waliwo obuwanvu obwenkana okuva ku nsi okutuuka ku ggulu. Oba kitegedde, sigambye nti abamanyi bagenda singa abantu ababulijjo eddaala limu eryenkana okuva ku nsi okutuuka ku ggulu. Ekyo si kyeŋŋambye, era ogoba owulidde ekyo owulidde kifu. Ekyo kyeŋŋambye si kyeŋŋambye ekyo. Ibn Abbas yagamba, kanziremu ekigambo ki, abamanyi bagenda kusinga abakkiriza ababulijjo. Basse katusaaze mutulwisa ffe twazze dda 100 daraja, amadaala kiki? Naye nga masaafa ebbanga eririwo okuva likulli ma bayina darajataini, nga ebbanga eriri ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala kama bayina as-samai wal ardi, nga wenkana okuva ku nsi okutuuka ku ggulu. Watambulirwa 100 am, myaka 500 am okuva ku nsi okutuuka ku ggulu. Tebabalira mu mayiro kati tezikyakola, kilomita tezikyakola. Obwo obuwanvu babutambulira emyaka 5 budda myaka yeddala litya kati taimozi. Allahu akbar. Kati eyo niya n'otogireeta, niya n'otogatika kangende ensoma erimu. Ekisembayo tanwi omalirira an tataallama al-ilma, okusoma irimu likai tasila ila makami al-khashya, otuuke ku ddaala ery'okutya Allah. Likai tasila ila makami al-khashyati min Allahi subhanahu, otuuke ku ddaala ery'okuba nti oyingidde mu bantu abatya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yagamba innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah bamanyi yabawa tazkiya ku bya taqwa ne khushu'u, n'agamba mazima innama yakhsha Allaha min ibadihi, abasinga obugonvu. Al-khashya bwe bugonvu, olw'okuba ebigambo bibiri bisobola okujja mu gundi emu. Ana atqaakum lillah wa akhshaakum lah, kati oba ogenda bivunula otya? Nze mbasinga okutya Allah era nze mbasinga obugonvu ewa Allah. Khashya Allah gyayagala mu ssala, ekinyusi ky'essala khashya. Allah yagala mu khushu'u, asinga khushu'u mu ssala yasinga empeera ennyingi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati khushu'u Allah yagala nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, abasinga okuba nga batya Allah mu baddu be baki be bamanyi. Kati ate weewuunya abantu bo bagamba abasinza okwonoona eddiini eno be bamanyi. Kati ne weewuunya abantu abo babavaawa? Allah agamba basinga okumutya abamanyi, ate gogamba basinga okwonoona eddiini baki be bawalimu abamanyi. Kati ye kale kanzikirize wa insallamna jadala, bwe tuba tukkiriza nti abawalimu be boonoona eddiini, kati gwe atali muwalimu oyonoona kyenkanawa? Bwe baba n'abagisoma bagyonoona, kati ate gwe kavulugira olowooza oyonoona komawa? Olowooza kyonoona si kinene nnyo? Idhan abasinga okutya Allah ffe tulina tazkiya ya Allah gye tubawa nga Allah gye yabawa, si bwe kiri? Tazkiya ya Allah gye tulina gye tubawa. Kati gwe bagamba nti batya Allah, gwe olina ki kyotuwa? Gwolaba bino obuntu obutonotono abantu nkayana z'abamanyi n'ogamba boonoonye eddiini, onagamba kino n'onagamba kino. Kati nze nasalawo nkolanga bwe njagala. Mu ddiini yaani gy'okolanga bw'oyagala? Oli agamba kino n'onagamba kino, n'ebikutabula n'osigalawo wakati. Nze nasalawo nja kukolanga bwe njagala. Ewwa ng'ogenda wa? Ku nsi yaani ng'okolanga bw'oyagala otya? Ate nga Qur'an eriwo okutuluŋŋamya, abamanyi batubuulira by'olina okukola. Kati gw'obavaako osigale mu bbanga yuhalak. Waffaqa Allahu lijamii'a lima yuhibbuhu wa yarda. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
walhamdulillahi rabbil alamin. Nsemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujizze kwecho Allah tabarak wa taala chayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan insemyo innaka الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.